Bano bakwatidwa ku kitebe kyabwe ekisangibwa mu kibuga kya Hoima oluvannyuma lw'abatuuze okutemya ku poliisi nga baludde nga batwala ensimbi ku bantu nga babasuubiza okubawa emirimu. Julius Hakiza, omwogezi wa poliisi mu Albertine Region, agamba nti ab'ekitongole kino baludde nga basaba abantu ensimbi eziri wakati w'emitwalo 5 n'emitwalo 9 nga buli muntu bamusuubiza okumuwa omulimu ko n'okugula emigabo mu kitongole kino. We also arrested 18 suspects purporting to employ youth from a company called Alliance in Motion Global. These are people who have been extorting money. They normally actually they traffic people from different regions and bring this side of Hoima for training. Abamu ku batuuze bavuddeyo ne beemulu ng'abantu bano bwe babateeka ku nninga ey'okubasindikira ensimbi. Some other scholarship areas, schools, and hospital. We are yet filling our forms. How much is it? They say that we should pay 50,000 per person to fill. Hakiza ayogedde n'agamba nti bano bakwatiddwa poliisi era nga kati bakuumibwa ku poliisi y'e Hoima oluvannyuma bagenda kutwalibwa mu kkooti baggulweko emisango egy'enjawulo omuli egy'okubuzaabuza abantu. I think we shall prefer the charges of human trafficking because when you bring people from different region to another region with the purpose maybe of employing them, and there are no standard procedures of this employment opportunity they are giving, because you cannot pay money to get a job. Which job? They tell you they have health products that they are dealing in. So even when you are recruited, they ensure that you have to recruit more other people. Wabula poliisi esabye abantu okubeera obulindaala era bakwatagane ne poliisi okulaba nga balwanyisa ebitongole ebikwabuzi mu Hoima.